Brought to you by Centenary Bank. Don't waste time. Instead of watching TV, oversleeping or shopping, make constructive use of time. Remember, Ramadan is the time for nurturing discipline. Ramadan do's and don'ts. Brought to you by Centenary Bank. Eno ye Salam TV. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد muganda nga mulungi atulaba era atuwuliriza kansooke n'okukulamusa n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. neebaza allah subhanahu wataala akyatwalise ku kyengera ky'obulamu. tumusaba allah subhanahu wataala atusse maabo bakkiriza okusiiba kwabwe, bakkiriza okuyimirira kwabwe, bakkiriza emirimu gyabwe emirungi gyonna ekikoleddwa mu bbanga lino lye tukyatambudde. era tumusaba allah subhanahu wataala abe nga atusonyiwa obukendeevu n'ezo ensobi zetukoledde mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa ramadan. oluvannyuma lw'okumutendereza allah subhanahu wataala n'okusalira kw'ekitiibwa nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tuba tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana n'ekigambo kwogera ku allah, kutendereza allah subhanahu wataala, kusaba allah, nga tutunuulira ensonga eno nti kyekimu ku bintu omuntu byanditeekeddwa okuba nga tebiva mu bulamu bwe. kigambo kwogera ku allah, kigambo kutendereza allah subhanahu wataala, nga bwe tuzze tukitunuulira okuviira ddala emabega. nabwe kityo muganda wange gwe omulungi atulaba, tukimanyi bulungi nti afdalu dhikir, dhikiri ekyasinga okuba ey'ebbeeyi, esinga okuba ennungi eba ya Qur'an, bigambo bya allah subhanahu wataala. buli lwosoma Qur'ani ye dhikiri ekyasinga okuba ennungi mu adhikaari zonna omuntu zakola yakusoma Qur'an. nabwe kityo bwe kibanga dhikiri y'okusoma Qur'ani ye dhikiri esinga okuba ennungi, waliwo ebigambo ebimu ebyandigoberedde ekigambo okusoma Qur'ani. oyinza okuŋŋamba sheekhe nkyakaluubiriziddwamu okusoma Qur'ani, simanyi ne bwe nnyinza kukola, naye ng'ate allah subhanahu wataala yakuteerawo amakubo amalala, yakuteerawo amakubo amalala allah tabaraka wataala. nga mu makubo allah ge yakussizaawo, muganda wange gwe omulungi atulaba, tugamba nti inna khaira alkalami wa afdalu dhikiri ba'da alquran. ebigambo ebikyasinga okuba ebirungi ne dhikiri ekyasinga okuba ennungi oluvannyuma lwa Qur'an al-Karim biri ebigambo bina, ng'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwatutegeeza obulungi bwabyo. ate era bw'oba weetegereza ng'otudde wansi ne weetegereza bulungi nnyo, ojja bisanga ng'ate nabyo era biri mu Qur'an. ebigambo bino byetwogerako nabyo ojja bisanga nga biri mu Qur'an, naye nga bigambo bizito nnyo, bigambo birina obulungi bungi nnyo. naddala bw'obanga ate kikusanze mu nnaku zino z'olimu n'oba nga wettanidde ebigambo bino, insha allahu taala ojja kuzitoya ekisiibo kyo, ojja kuzitoya emirimu gyo gy'okoledde mu mwezi guno ogwa ramadan, okusinziira ng'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ensonga eno bwaginnyonnyola era bwagikkaatiriza. nabwe kityo tujja kuba nga tutunuulira obulungi bw'ebimu ku bigambo bino insha allahu taala, tusobole okutunuulira empeera empitirivu ennyo, emigaso emingi ennyo allah subhanahu wataala gye yassa mu bigambo bino. just kozesa lulimi lwo, nakubanga obyettanira, nakubanga obikozesa mu buli mbeera yonna, osobole okuba nga oyoola empeera empitirivu mu maaso ga allah subhanahu wataala. nabwe kityo ebigambo bino ebina bye tugenda okuba nga tutunuulira, obumu ku bulungi bwabyo si birala bye bigambo subhanallah,
walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Ebigambo ebyo oyinza okubanga obadde obikozesa, oyinza okubanga bibadde biyita nnyo ku lulimi lwo naye nga tomanyi buzito bwabyo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Nabwekityo njagala tube nga tutunuulira ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biki byayogera ku bigambo ebyo ebina: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Waliwo hadithi mu sahih Muslim ngevako hadithi ya sahaba gwaita Samra ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ahabbu al-kalami ila Allah arba' la yadhurruka bi ayyihinna badat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ahabbu al-kalami ila Allah, ebigambo ebisinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo ebisinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala biri ebigambo bina. Ebigambo bina bimu ku bigambo ebisinga okwagalwa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe bagamba nti byebimu ku bigambo ebisinga okwagalwa eri Allah, walillahi almathalu al'ala, Allah yayina ebyokulabirako ebyebbeeyi. Omuntu oba n'ebintu byosinga okwagala, naye munno buli lwakukolera ekintu mu bintu byobadde osinga okwagala owulira nga ate omufudde mukwano gwo nnyo kubanga akukoledde byosinga okwagala. Naawe bwobanga bino ebigambo obyekutteko n'obanga obyettanira okubanga bitambulira ku lulimi lwo ng'ate okitegedde nti byebimu ku bigambo ebisinga okwagalwa eri Allah, kiba kitegeeza butereevu nti singa naawe oba obyagadde oyinza okufundikira nga naawe oyagaddwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ayagala nnyo abantu abaagala byayagala, ate era Allah n'atamwa nnyo n'akyawa nnyo omuntu oyo yenna akola ebintu Allah byakyawa, ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Nabwekityo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye ahabbu al-kalami ila Allah, ebigambo ebisinga okwagalwa eri Allah arba', biri ebigambo bina: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti la yadhurruka bi ayyihinna badat, tekina kyekikosa ku kyonna kyoba otandikiddeko. Oyinza okutandika ne subhanallah, oyinza okutandika n'ekigambo alhamdulillah, oyinza okutandika n'ekigambo la ilaha illa Allah, oyinza okutandika n'ekigambo nti Allahu akbar. Kyonna kyoba osoosezza la yadhurruk, tewali mutawaana, tewali buzibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Nkakasa bulungi gwandabo mulungi nti ebigambo ebyo tebisobola kukukaluubiriza kubanga obiyisa ku lulimi lwo. Bimu ku bigambo ebisinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okubanga okyakaluubirizwa mu kusoma Qur'an ng'okaluubirizibwa, naye tekigaana kufunayo kadde n'otuula wansi n'obanga ebigambo ebyo obiyisa ku lulimi lwo obiddiŋŋana buli kiseera kyonna osobole okubanga ofuna empeera empitirivu ennyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga owangula ekyokubanga Allah akwagala. Mu hadithi endala eri mu Musnad at-Tayalisi, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti arba' hunna min atyabil kalam. Allahu akbar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti arba', ebigambo bina, min atyabil kalam, byebigambo ebikyasinga okuba ebirungi mu bigambo byonna. Wa hunna min al-Qur'an, ate nga nno munnange nabyo nno biri mu Qur'ani. La yadhurruka bi ayyihinna badat, tekiina kyekikosa, kyonna kyoba osoosezza, kyonna kyoba otandikiddeko okwogera tewali buzibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Ebigambo ebyo ebina singa oba obyekutteko min atyabil kalam,
yagamba sallallahu alaihi wasallam nti byebigambo ebikyasinga okuba ebirungi mu bigambo byonna ebyogerwa kyokka nga ate bisangibwa mu Qur'ani mu kitabu kya Allah tabaraka wa taala. Nabwe kityo omulungi atulaba toddaawo neweekubagiza noga nti bannange ate kino nze ngenda kukola ntya atamanyiiko yadde okusoma Qur'ani atamanyiiko okwogera yadde ki. Wallahi banga wettanira ebigambo bino nga bw'osaba ne Allah tabaraka wa taala akwanguyirize osobole okubanga osobola okulaba ennyukuta za Qur'an, osobola okulaba ebigambo bya Qur'an, kubanga kaba kamogo kanene nnyo ku muntu alina shahada agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, okubanga tofaayo kulaba ng'olaba Qur'an ng'osobola okutunula mu hurufi za Qur'an, kaba kamogo. Nabwe kityo nti omusiraamu yenna alina okubanga yeerwanako okulaba ng'ayiga okusoma Qur'ani ekitabo kya Allah tabaraka wa taala. Wallahi teri kya bbeeyi teri kya muwendo nga muntu kubanga yeekutteko Qur'an wosemberedde Qur'an, kubanga buli lwogisemberera wallahi Allah akusetula mu madaala. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti khairukum, abasinga obulungi mwenna, man ta'allama al-Qur'an, ye muntu eyeeyegereza Qur'an wa 'allama, nabanga ate agisomesa. Obulungi buno busobole okubanga bweyongerayo buleme kkomako ggwe. Nga bwe yali enkola y'abasahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe basoma Qur'ani ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabo ne bagyongerayo ku battabi'i, ne battabi'i naye ne bagyongerayo, nabo ne bagyongerayo okutuusa olwaleero Qur'ani ejja esomebwa abantu ne bagisomesa paka Allah tabaraka wa taala lwalituusa ekiseera asobole okubanga asitula ekitabo kye Qur'ani agijje mu bantu. Nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atulaga kijja kutuuka ekiseera Allah asitula ekitabo kye akijje mu bantu, akijje mu mpapula, akijje ne mu bifuba by'abantu, musigale nga tewakyali Qur'ani, nga Allah asitudde ekitabo kye. Nabwe ekitabo abalungi abatulaba tubenga tufaayo nnyo nga tonnaba kuyiga Qur'an, bino ebigambo sooka obenga obyekwatako, sooka obenga omanya enkozesa yaabyo, tebiriiko nnyo bukwakkulizo bw'amaanyi. Wabula ne bw'oba otambula, oba weegalamidde ku buliri, oba oli mu kidduka kyo, oba oli ku lubimbi olima, oba oli wonna woba oli, wallahi yitiriza nnyo ebigambo bino: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Olulimi lugjeeko okulumanyiiza ennyimba, lugjeeko okulumanyiiza muyimbi fulani, gundi ayimba bwati ne gundi ayimba bwati. Olulimi balumanyiiza bumanyiiza, kyolumanyiiza kye lutambulirako. Bw'obanga olumanyizizza kugeya era lujja kusigala nga lugeya, bwe buba bulimba era lusigala lulimba, kyoluwangaalizzaako kye lutambulirako. Nabwe kityo omulungi atulaba banga ebigambo bino obiyitiriza nnyo ku lulimi lwo biidhnillahi azza wa jal, oba oliawo Allah tabaraka wa taala nga byebigambo byalisembyayo ku lulimi lwo. Allah akusaasire bebiba ebigambo ebisembayo ku lulimi lwo, kubanga bangi enkomerero yaabwe ebaawo naye wallahi ne bafundikira nga ebigambo ebibava ku nnimi. Gwaliwo owulira bulizi noga nti ono enkomerero yo nga tebadde nnungi, nga tebadde nnungi. Nabwe kityo mubemu ku bulungi bw'ebigambo ebyo yensonga lwaki nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teri bigambo byamunyumiranga, teri bigambo byali ayagala mu bulamu bwe nga bigambo bino ebina. Atugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu ngeri mu sahih Muslim, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Yagamba sallallahu alaihi wasallam okubanga njogera ebigambo bino subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ahabbu ilayya, kyekisinga okwagalwa gyendi okusinga ebyo byonna ebyakibwako enjuba, okusinga byonna ebyakibwako enjuba.
amakulu nti bimusingira edduniya n'ebiri mu dduniya. Oyo mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo byasinga okwagala okubanga ayitiriza ku lulimi lwe ye muntu okubanga akozesa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Okusooka okirabye nti bye bigambo ebisinga okwagalwa Allah. Ekyokubiri olabye nti bye bigambo ebisinga okwagalwa eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati ekintu bwe kibanga Allah kyasinga okwagala ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fenna gwe tugoberera, fenna gwe tumanyi nti ye nabbi waffe, akulaze nti ku bigambo byensinga okwagala mu bigambo byonna kwe kubanga njogera ebigambo ebyo kinsingira edduniya n'ebiri mu dduniya. Era kubumu ku bulungi bw'ebigambo ebyo okumanya byasukka ne biba birungi nnyo, bigambo bizito nnyo, birina empeera mpitirivu nnyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eri mu musnad Imam Ahmad n'ekitabo kya al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman mu hadithi ya Hani binti Abi Talib, omukyalo ono atunyumiza bw'ati. Atugamba omukyalo ono radiyallahu ta'ala anha nti marra bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yajja n'ayita we nnali. Bw'ayita we nnali ne mugamba inni kad kaburtu wa da'aftu. Namugamba nti ya Rasul, nkuze nkaddiye n'amaanyi gampedde, ndi munafu, sikyasobola kukola kino, sikyesobola, mpulira nga amaanyi gampedde, nkaddiye. Awo kama qalat, kyava agamba nti ya Rasulallah famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisa. Baako omulimu gwondagirira era gwonsomesa gwe nnyinza okukola nga ntudde. Nsomesaayo omulimu nga nsobola okugukola nga ntudde. Tegunneetaagisa kuyimirira, tegunneetaagisa kukola ki, tegunneetaagisa kukola ki. Jasi nga ntudde wansi. Oyinza okuba nga olina mulwadde, wallahi tosobola qiyamul layl, tosobola kuyimirirako layiri kusaala kiro, tosobola kusiiba, tosobola kukola ki, oli munafu. Ekigambo kino mukyalo ne kyeyabuuza, yabuuliza abantu nga banafu tebeesobola, abalwadde. Abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam gamba nti baako omulimu gwondagirira gwe nnyinza okukola wa ana jalisa, nga ntudde wansi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba Hani, yamugamba nti sabbihi Allah 100 tasbiha. Gamba nga nti subhanallah 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 emirundi 10. Fa innaha ta'dilu laki 100 raqaba. Ekigambo ekyo ebigambo ebyo 10 byoyogedde. Fa innaha ta'dilu laki 100 raqaba. Ogerageranyizibwa n'omuntu atadde abaddu 10. Omanyi kye kitegeeza okuta omuddu? Mu bintu ebyasinganga okuba ebyebbeeyi mu kiseera ekyo, nsonga yabanga yakuta muddu. Nga kiba kya bbeeyi nnyo okumusasulira ssente mpitirivu okulaba nga omununula okumujja mu buddu. Kyabanga kintu kya bbeeyi nnyo. Naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba omukyalo ono nti bw'oyogera ekigambo ekyo emirundi 10 obanga atadde abaddu 10, ate nga abaddu b'otadde ta'taqni min waladi Ismail, b'otadde baana ba Ismail, kubanga mu kiseera ekyo be baali abasinga okuba ab'ebbeeyi mu kiseera ekyo. Tigwoba otadde oba otadde abantu 10, abantu abo bononudde n'obata, Allah subhanahu wa ta'ala ze mpeera zakuwa. Ng'otudde butuuzi mu kifo tekikwetaagisa kuba nti odde eno odde eri, wonna woba otambulidde obulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala abukuwa. Ensonga endala n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti wahmadillaha 100 tahmida. Era ogambe ng'ekigambo nti alhamdulillah emirundi 10. Ekigambo ekyo bw'onaabanga okyogedde emirundi 10 ta'dilu laki 100 fars.
ogeraganyiza kugamba nti obanga omuntu awaddeyo embalaasi 100 ng'embalaasi z'owaddeyo musraja muljama tahmilina alaiha fi sabilillah owaddeyo eŋŋamiya 10 emanya embalaasi 10 nga ziriko buli kantu konna akeetaagisa omulwanyi okubanga abanako mu lugendo okuteekateeka embalaasi 10 ng'oziteekedde ejje ligenda kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi tekiba kitono oba okitaddemu bingi nnyo oba okitaddemu obugagga bungi nnyo nsimbi we ziba ssente ziba mpitirivu nnyo z'otaddemu naye byonna nga okutta embalaasi eyo n'oziwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala embalaasi 10 nga buli mbalaasi eriko buli kantu konna wallahi tekiba kitono namuga nti wakabbiri llaha 100 takbira ogambe nga nti Allahu akbar emirundi 10 bw'onaaba ng'ogyogedde emirundi egyo 10 wakabbiru llaha 100 takbira fa innaha ta'dilu laki 100 badana obanga omuntu akutte eŋŋamiya 10 muqallada mutaqabbala eziteekeddwa obulungi ate ezikkiriziddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala eŋŋamiya 10 ebirungi mu mwezi guno gwa Ramadani akhil karim wallahi n'otuwa butuuzaawo noobanga otadde abaddu 10 noobanga tokomye ku kyakuta abaddu 10 n'okwata embalaasi 10 n'oziwayo mu kkubo lya Allah n'otakoma ku ekyo n'okwata eŋŋamiya 10 nazo n'oziwayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nabbi n'amugamba ekyokuna wahallili 100 tahlila ogambe nga nti la ilaha illa Allah emirundi 10 la ilaha illa Allah emirundi 10 bw'onaaba oyogedde emirundi ekyo 10 sahaba ono yagamba nti ahsabuhu qaal tamla ma bayna as-samaa'i wal ard ebigambo ebyo n'omala obyogera emirundi 10 bijjuza okuva kuno ku nsi paka ku ggulu omanyi kyekitegeeza okubanga oyogedde ebigambo ebyo ebijjuza okuva kuno ku nsi paka ku ggulu ebirungi bimeka byoba ofunye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala era yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti wala yurfa yawma idhin li ahadin amalun illa an ya'tiya bimithli ma ataiti bihi ku lunaku olwo ekituufu kiri nti teri muntu asitulwa teri mulimu gusitulwa kwambuka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwenkanankana nagugwo gwokoze okujjako omuntu akoze ebyokoze oba ayogedde byoyogedde oyo yasobola okubanga akuvuganya Allahu akbar nabwe kityo muganda ngeggo mulungi taammalu hadha athawab alazim sooka ofumintirize ku mpeereza empitirivu ennyo eziri ku bigambo ebyo omuddu senga aba abyettanidde okubanga abyekwatako sabbih 100 ogambe subhanallah emirundi 10 subhanallah emirundi 10 nobanga wenkanaka n'omuntu atadde omuddu abaddu 10 nogamba alhamdulillah nobanga omuntu awaddeyo eŋŋamiya embalaasi mu kkubo lya Allah embalaasi 10 nogamba nti Allahu akbar nazo nofuna empeera ezifaanagana n'eŋŋamiya 10 ani asobola okubanga buli lunaku akwata eŋŋamiya 10 n'aziwaayo mu kkubo lya Allah ani asobola okubanga buli lunaku akwata embalaasi 10 n'aziwaayo mu kkubo lya Allah ani asobola okubanga buli lunaku akwata abaddu 10 n'abata n'abanunula okuva mu buddu abaddu 10 ani asobola okukikola ekyo kwolwo olunaku tebaayo muntu yenna asobola kubanga akuvuganyiza nabwe kityo tuli mu mwezi guno gwa Ramadani omwezi gw'ekitiibwa omwezi gwa bbeeyi tumanye ebigambo ebiyinza okutuyamba okusobola okubanga tufuna mu ibadaati zaffe zino zetukola ne tubanga tufuna empeera empitirivu ennyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala noyogera bwogezi kigambo ebigambo ebyo emirundi 10 nobanga ojjuza okuva kuno ku nsi paka waggulu ojjuza bigambo byaki la ilaha illa Allah singa omanye ekigambo ekyo obuzito bwakyo obunene bwakyo nga bwe tujja okubanga tukinnyonnyola mu maaso eyo insha Allahu ta'ala kubanga bino ebigambo byonna wallahi bitwetagisa okubanga tuyimirira ku kigambo
osobola okumanya ekigambo subhanallah, osobola okumanya ekigambo alhamdulillah, osobola okumanya ekigambo la ilaha illallah, osobola okumanya ekigambo allahu akbar. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Ye biwa makulu ki? Ye lwaki bizito bwe bityo? Naamu bizito kubanga bijjudde amakulu mangi, bijjudde obulungi bungi nnyo singa twali tumanyi. Nabwe kityo mulungi atuwuliriza era atulaba. Ekigambo kino okumanya kyagenda wala nnyo ku bimu ku migaso gyabyo n'obulungi obuli mu bigambo ebyo bina, annahunna mukaffiraati lidhunub. Okitegedde nti ebigambo bino bikusonyiisa amazambi ne bagakusangulako? Amazambi amatonotono gano agatali gakabedwa amanene, wabula amazambi amatonotono agajja gayitira nga tetumanyi, byonna Allah subhanahu wa ta'ala abikujjako n'abikusangulako lwa bigambo ebyoba okozesezza. Mu hadithi ya Abdallah bin Amr ibn As radiyallahu ta'ala an, hadithi ene eri mu Musnad ne Sunan at-Tirmidhi ne Mustadrak al-Hakim, ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma ala al-ardi rajulun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuh walau kana aktharu min zabadi al-bahr. Yagamba sallallahu alayhi wasallam ti ma ala al-ardi rajul, teri muntu ali ku nsi kuno kwe tutambulira olwaleero, ku nsi kuno kwe tuwangalira olwaleero asobola kubanga ayogera ebigambo bino nti la ilaha illa Allah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, nabanga ayogedde ebigambo ebyo illa kuffirat anhu dhunubuh, okujja kunga ebigambo ebyo byayogedde Allah musanguzaako nabyo amazambi gonna Allah n'agayiwa. Walau kana aktharu min zabadi al-bahr, narugamba nti kabibenga amazambi mangi mayitirivu nnyo okusinga ekyova ekiyinza okuba ku mazzi ku nnyanja, ekitumbedde ku nnyanja, byonna Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa. Walmuradu bidhunubi almukaffira huna as-saghair, amazambi amatonotono nibega mangi gatya Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa olw'ebigambo ebyo byoba oyisizza ku lulimi lwo, olw'obuzito bw'ebigambo byoba okozesezza. Kifaananako ne hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti as-salawatu al-khams, essala zino ettaano zemusaala, waljum'a ila aljum'a, juma ku juma, ne ramadhan ila ramadhan, okuva ku kisiibo kino okudda ku kisiibo ekiddako, mukaffiratu ma bainahunna, ibaada ezo zikusonyiisa ebiri wakati awo, ebiba bibadde wakati waazo. Mathalan essala ettaano okuva ku subuhi paka ku dhuhuri, awo osonyiibwa, n'okuva ku dhuhuri okutuuka kwasi wakati awo n'osonyiibwa ebibaddewo. Buli osaala essala ezo bakusonyiwa. Nabwe kityo okuva ku lwokutaano luno okutuuka ku lwokutaano oluddako, nawo awo nawo n'osonyiibwa. Okuva ku ramadhaani eno okudda ku ramadhaani eddako, nawo wakati awo n'osonyiibwa. Naye nabbi yagamba nti idha jutunibatil kabair, ebbanga lyetumala nga twewaze amazambi amanene agatuzikiriza, omuli ashirik billah, kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, omuli as-sihir, omuntu okubanga atambulira mu ddogo, omuli okuba al-qatl, okutta, omuli okubanga olidde maali y'abamulekwa, okutambulira mu maali ya riba, okutemerera abantu obwenzi biki ng'otemerera butemerezi, agegamu ku gazambi aganene. Nabwe kityo omulungi atulaba nti ebbanga ly'omala nga toyina ago gazambi ganene, waliwo amazambi agayitiranga naffe tetutegedde, naye Allah subhanahu wa ta'ala agatusonyiwa olw'ebigambo bino bye tuba tuyisizza ku nnimi zaffe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Nabbi yagamba nti Allah akusangulako byonna, ne bwe gabanga gajjuza nnyanja Allah gakusangulako subhanahu wa ta'ala. Ebbanga ly'omala nga weesambye amazambi amanene, ekyo nno munnanga mulungi atulaba kijjira mu makulu ga hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam marra bi shajara yabisat alwarq
فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. حسنه الألباني. أمبك صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أمبك يأولنكرمو أبا تامبولا نجاس سينكانو متيوغو كازي أما كولانغا كازي obanga amakoola gamyukiridde gonna gagenda kunkumuka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyakola fadharabaha bi'asa, yakwata omuti gwe yali akutta omuggo n'akuba ku bikoola by'omuti byonna ne bikunkumuka wansi. Fatanathara alwarq, ebikoola byonna ne bikunkumuka wansi. Kyava bagamba sallallahu alaihi wasallam inna alhamdulillah, ekigambo alhamdulillah, mazima ekigambo ekyo alhamdulillah, n'ekigambo subhanallah, n'ekigambo la ilaha illallah, n'ekigambo allahu akbar la tusaqitu min dhunubi alabd, ebigambo ebyo bikunkumula amazambi g'omuddu kama tasaqat waraka hadhihi shajara, nga bwe mulabye amakoola g'omuti guno begakunkumuse wansi, nga bwe mulabye amakoola g'omuti begakunkumuse wansi. Ebigambo ebyo bwe bulungi bwe bigambo ebyo tukafiru dhunub, bikusonyisaako ebibi. Butyanga ebigambo ebyo biyitiriza mu mwezi guno gwa Ramadhani, omwezi gw'ekitiibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire ennimi zaffe zibenga zimanyiira ebigambo bino okubanga bitambulira ku nnimi zaffe ebbanga lyonna. Nabwekityo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubimu kubikulaga obulungi bw'ebigambo ebyo annahunna gharasu aljanna. Okimanyi nti ebintu byetusiga mu jjana, byetusiga mu jjana naye nga tubisigira wano ku duniya tugenda kungula ku yawm al-akhirah. Gyokoma okubyogera, gyokoma okusiga mu jjanayo n'okusaayo ebibala n'okusaayo ki, okumanya ebigambo bino byasukka ne bigenda wala nnyo obulungi bwabyo. Hadithi eri mu Tirmidhi eva ku Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atugamba ani nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti laqitu Ibrahima laylata usriya bi, nasisinkana mukwa Ibrahim alayhi salam namusinkana mu kiro Allah mwe yantambuliza okgenda mu Isra ne Mi'raj. Nasisinkana Ibrahim alayhi salam nangamba nti ya Muhammad aqri ummataka minni salam, nkusaba abantu ba ummayo obantusizeko salaamu yange, bantusizeko salaamu yange. Wa akhbiruhum anna aljanna tayyibat at-turba, gendo bagambe obantusizeko amawulire gano nti ejjana ettaka lya mujjimu, ettaka lya mujjana ddungi. Tayyibat at-turba azbat al-ma, amazzi gaamu gawooma. Wa annaha qi'anu, nsi ntereevu bulungi, musobola okusigako bulungi nnyo bimwagala. Namugamba gendo bagambe bayitirize nnyo okusiga ku ttaka eryo, balisigeko muleme kutuuka eri nga temulina kantu konna ke mwassaayo. Nabaga nti wagirasuha, naye ebisigibwayo si bijanjaalo, ebisigibwayo si kasooli, si soya, si mpindi, si ki, ebisigibwayo dirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ebigambo byetusiga mu jjana. Olwaleero gwampuliriza, olwaleero gwandaba, ke kaseera okubanga weeyambisa akaseera kano Allah kakuwadde, weeteeketeeke n'ebigambo bino ebirungi mu jjanayo osigemu mu mwezi guno ogwa Ramadhani. Ennaku zino z'osigazza, tusigazza ennaku mbale bubaze okubanga tumalako omwezi gwa Ramadhani. Butyanga otudde mu kiro kyo n'obanga ebyo bigambo by'oyitiriza ku lulimi lwo n'obiwa eddakiika 5 oba n'obiwa ssaawa nnamba, oliko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuve kulaba amafirimu, tuve kulaba katemba, tuve mu kulaba ennyimba. Obudde obw'ekiro tubuweeyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, tumwegayirire, tumusabe, naye nga tumusabisa ebigambo bino ebitusomesebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetugayalirira budde, tetwonoona biseera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde.
oba oliawo ebiseera nga bino biyinza obutadda mu buwangaazi bwaffe, biyinza obutadda mu bulamu bwaffe, naye Allah subhanahu wa ta'ala wabanga atuwadde akyatwayise ku kyengera ky'obulamu, wallahi tubenga tukyeyambisa n'ebigambo ebiyinza okubanga bituzimba, n'ebigambo ebiyinza okubanga bitugasa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ebigambo ebyo ebyaweebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bimuweebwa Ibrahimu alayhi salam ajja bitutegeeze ekyomukisa omulungi ne Ibrahimu alayhi salam ebigambo ebyo yabitunyonnyola ettaka ttereevu bulungi wagazi buli kyonna kyosiga alhamdulillah ojja kuba okungula. Temuligamba nti osaliddwa, temuligamba nti ki, tuyitirize nnyo ebigambo ebyo ku nnimi zaffe insha Allahu ta'ala. Olwakadde okubanga katambudde insha Allahu ta'ala tomanya ate Allah subhanahu wa ta'ala naba kyatwayise ku budde obulala n'ebulamu obulala insha Allahu ta'ala tujja kwongereza ku bigambo ebyo okulaga obukulu bwabyo obuzito bwabyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme kwonoona budde bwaffe, tuleme kubanga twegayalirira. Wallahi akaseera ke tulina kaseera katono nnyo, akadde ke tukyalina kadde katono nnyo. Bw'oba okagayaliridde oyinza okwevuma, oyinza okwejjusa, oyinza okwogera bingi, amaziga gajja kuba mangi, ebiwo bijja kuba bingi, naye nga tetunnatuuka mu mbeera efaanana bwetyo tweyambisa obudde Allah bwakyatuwadde. Gwakyatamereddwa akyalemereddwa okubanga osoma Qur'an, akyalemereddwa okubanga weekwata ku kuyiga Qur'an. Wallahi banga bigambo bifaanana nga bino, banga weekwata ku bigambo ebifaananako nga bino, osobola okubanga naawe toviiramu awo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulungi insha Allahu ta'ala. Nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akkiriza okusiiba kwaffe, akkiriza okuyimirira kwaffe, akkiriza emirimu gyaffe emirungi gye tukola mu mwezi guno gwa Ramadan. Abasaddaaka tusaba Allah akkiriza saddaaka zaabwe zonna ze bawaddeyo mu mwezi guno gwa Ramadan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalina buli mulimu gwonna omulungi gwe bakoze, tukusaba Allah obenga okkiriza emirimu gyabwe gye bakoze. Allah gosinga okumanya embeera zaffe, gosinga okumanya obulamu bwaffe. Abalwadde muffe tukusaba Allah obenga bawonya, abalina obuzibu tukusaba Allah omalira obuzibu bwabwe. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala osse mu mitima gyaffe okwagala, osse mu mitima gyaffe ekiseera kyonna okubanga tukulowoozaako, ekiseera kyonna okubanga tukujjukira. Innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Paka ati lwe tunaddamu okubanga tusinkana mu musomo gaffe ogunaddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.